Alozias Mwanga nga gubadde ku kyalo Ntolome mu Gombola y'Ekibibi mu disitulikiti y'e Butambala. Bw'abadde ayogerako eri abantu abeetabye ku mukolo guno, Father Mwanga akubiriza abantu okwewala okugenda mu bikolwa eby'ekirogo, kyokka ng'era ono avumiridde nnyo abo abaagala okujja ettaka lya mayiro erisinga obunene wano mu Buganda. Kutwala ettaka lya bannaffe mulaba erya Buganda baagala kutwala eryaki balugambye baagala kujja mayiro mbunye ettaka lya mayiro erivuddeko emitawaana mu ggwanga mu bagamba abamu naye ebyo byonna omutima ekitimatima ekifaanana bwe kiraga atugamba atya. Mulaba abasindikirizibwa mu bitundu muno bagobwa mu ttaka oli ajja naggagga n'asongawo akati awo. Abamu gye bava tebalina na bijja, tebamanyira mugaso gwa bijja ngaffe otuzze wano tebakimanyi, tebalina buwangwa obwo. Kimanyi nga ensi egenda ekulaakulana naye bajjajjaffe Katonda era yakibawadde. Abadde omukulu w'omutuba mu kino nga kati asumuusiddwa n'afuuka ow'essiga aweze mu maaso g'omukulu w'ekika nga bw'agenda okukulembera bazzukulu be obulungi. Ono era akubiriza bazzukulu be okukola emirimu egivaamu ensimbi basobole okuva mu bwavu, so ng'era ayanjudde n'ensimbi $50,000 ze basobodde okusonda okukulaakulanya ekika ky'Emmamba. Abantu beekolemu n'ebintu ebivaamu ensimbi olina okukaaba obwavu kubanga obwavu olumu oyo atakola. Bakubiriza nnyo era naffe tulina enteekateeka ey'enkulaakulana. Bo abantu ab'enjawulo basiimye nnyo omukulu w'ekika kyabwe Omutaka Gabunga okujja n'atuuza omukulu w'essiga lya Munoga. Katikkiro w'ekika ky'Emmamba Yohana Batista Robert Nsubuga asabye abakulu b'ekika ky'Emmamba okuvayo batandike okuwa abakyala ebifo ku lukiiko lw'ekika kyabwe nti kubanga nabo babeera n'okuwabula kwe babeera balina. Omukulu w'ekika ky'Emmamba Omutaka Gabunga Mubiru avumiridde nnyo omululu ogufumbekedde mu kika kyabwe n'asaba bazzukulu be okugukomya okusobola okutwala ekika kyabwe mu maaso. Obukojja ddala lwaki tubumalawo ab'Emmamba nga munnaabeere wa Mmamba nawe oli abeere wa Mmamba, obukojja buli luddawo. Otya n'okweyogerako mu bantu ogwono nagwo mululu. Bwe tunaagwejjamu tujja kuba ki? Zubairi Lwalira, BBS Telefayina. Mamba, toya Mamba mwaitajwa, toya Mamba.